ng'okukita ne bakiteera ddala enkola y'abamaama baffe baba taata baffe baba bajjajjaffe ab'edda nti babanga n'ennyumba nnene mukyala waba anyiize addako mu kisenge ekyesayidi eri. ate nno kati abo oluusi yabanga n'ambeera ye yabakozesa ebyo naye kati olwaleero there are those rich people boolaba nga ali mu bufumbo ne mukyala we naye nga baayawula ebisenge nga tebasobola kwawukana nga tebasobola kubanga abantu abo eyo civil marriage y'abantu abategeddeko ennyo abantu tebatera gikirizaamu nnyo naye kati omuntu alina knowledge wano kubanga abasayiningisa ebintu bingi toyina kuswaza munnoowo manyanzi twayawukanye yankoze bw'ati you can't bintu bingi nnyo olina okuba n'emmizi mu bufumbo. Omukazi yaŋŋamba oyo looya nti bw'ofunamu obutakkaanya you're not supposed to tell your family. Yonna kisirikiranga ggwe okujjako olina okigamba famire yo ng'oli ready nti ŋŋenda mmuta so si kwonoona linnya lya musajja ono mu famire yo ate mamale bakulabe naye nga yo omuswazizza buli omu alina okusigaza respect mu kiti kye. So civil marriage bannange ennungi nnyo nze nganza ayagala obufumbo naye omuntu atali ready soko gireke gomanya kubanga bw'oba oyawukanye n'omuntu obusungu bw'oba nabwo oba oyagala mu kiti ogende bibi naye gomanya okwawukana n'omuntu ne mugenda mu kkooti ne babawa wiiki 2 okudda ate mulina tuulawo mwembi ne musooka musayini nga buli omu nannyonnyola it's a lot of work era nze gomesi zammenya nga zimmenya omulundi ogwa gumu tosuubira kubiddamu era nze nasanyuka nnyo ku mukolo gwange nga ŋŋamba nsanyuka gumu kansanyuke kambuuke omulundi gumu manye nti nkimaze kakati Becky wenyini awo emikolo ena tugirabye tusuubira nti newankubadde gyonna gyatambula bulungi naye mubaamu okusomozebwa kwe tuyitamu njagala simanyi bagenda kitandika otya naye njagala mu mikolo gyonna kuva ku proposal kukyala kwanjula ne wedding ogenda tusiigira ku kusoomozebwa kwogamba nti mu mukolo gwange ekyamazima kino kyali kusoomozebwa kw'amaanyi ku sayidi yange bwe tunamalirizaawo ate tulage n'ebirungi nti okuva enakola omukolo oba okuva enamaliriza okwanjula okuva enamaliriza embaga oba mu mukolo mwennyininyini mu nteekateeka awo emikolo gitambula bino ali sibirina n'ebizinga amaze kufuna ki mwami tusokere ku bibi oba challenges kati emikolo gyonna tegirimu bibi nnyo naye emukolo ogusinga okubaamu challenges ennyingi gwakwanjula. Gwakuchallenginga gutya? Omukolo gw'okwanjula ekisooka bannange omuntu ne waba mugaga teri muntu atayagala ku support ya mulala naye woba omaze okugulangirira buli omu agamba tugenda kubeererawo ogwo guwedde gwe weereza budget naye ku bantu 100 ofunako 10 ku bantu 10 bawadde budget ofunako 10 abakuyamba. Therefore nze omugole teyalikoze mukolo ng'asuubira nnyo obuyambi mu bantu bw'obanga okola kakasa nti ky'oyinawo kijja kumala oba kitonotono bali abasigadde kugattirirako nti nekeso kifunye nga ofunye sente nnyingi osobola okuzzaawo ate ku zizo naye si kulangirira mukolo nga ku 10 nako 20%. Kubanga ne family ate nga nabo tobanenya banneekamba buli ebintu by'emikolo sente zibula buli omu ne zimubula butuufu ng'olina gw'omanyi nti oyajja kumpaayo akakadde baneenaako emitwalo 10 n'agamba zambuzi ate nga aba ayogera mazima sente zibula waliwo amaanyi agali awo mu mikolo kati nze kankubuulira ekisooka waliwo ekintu ekiri mu mikolo abagole abatannakola mikolo bakimanye abaakola bakimanyi bwe mumala okusalawo ntugenda kukola omukolo ennaku z'omwezi nga 9 Desemba buli ekireeta separation kijja wakati wammwe sokoleke bw'omala okulangirira dates wenyininyini awo sitaani wasinga okulagira amaanyi kati kye batamanyi ku mikolo egikolebwa 10 abagikola bali 20%. Awo waliwo embeera ejja n'osooka nolaba omusajja ono naye kati nsalewo ŋŋende
tansaano olaba byakoze buli kaseera oba opininga munno olaba wanzizeemu kino kati mbeere nga ngenda kukaddiwa n'omuntu ajagana kutuuka nkube kimu bibiri sente zobadde musubira nga zibula ebizibu bijja non stop ebirowoozo bikujjira ebikulaga nti omuntu oyo si mutuufu gumiikiriza naye n'akola ensobi z'abadde tatera kukola but abasitaani yennyini yeeyimba mu mikolo bannange era awo omugole oyina okulwana ennyo n'otafiirwa relationship yo kubanga obufumbo mileage nnene oba obuuse eddaala kati waliwo spiritual waliwo emyoyo egyo giba gigamba toyina gy'olaga emyoyo gy'ebika bajjajjabo tebaafumbirwa baali bannakyembekedde bajjajjabo baali okitegeera bagamba gw'olaga wagwa omwana wa gundi oli mu musaayi gwaffe toyina gy'olaga oli mu byasa bya bajjajja nga mukaaga bigamba gw'omuzzukulu olagawa omusajja n'akugamba twala eri n'ogamba anvumye naye ng'atayogeddeko kantu kabadde kati ng'asaaga omusajja n'akola ensobi baneetiri atakola nsobi n'akolayo akasobi katono oba n'akolayo ekintu kitono n'okigeza n'olaba nga obufumbo togenda busobola relationship egenda kusobera era bannange buli mugole alwana ennyo awo wakati nga mumaze okulangirira guma don't give up ebizibu bijja bingi nnyo awo nga deeti emaze okufuluma naye awo weewali obuwanguzi buli woofuna ebizibu ebingi kitegeeza olina w'obuuka olina eddaala w'ova ogenda ku ddala tebalwanisa mufu lwaki baba bamulwanisa aye tebalwanisa ali bubi era ali obulungi omuntu omu yagamba bagoba akola ki bagoba agulina bulungi nnyo oba omuti oguliko ebibala buli omu kwakasuka ejjinja wagenda okukuba enkonyogo kati gwe kyoba omanya nti kasita omala okusalawo ebizibu bijja naye nga buli kizibu specifically kyagala baawula ne gwe mwali mwesiga ne yeefuula abazadde beefuulira abaana emikolo ngirabyeko mingi ng'omwana agamba guganye lwa taata oli nagamba omukolo guganye okuvayo lwa maama oli nagamba guganye okuvayo lwa ssinga bulijjo yasaba bulijjo asabirira omwana atwalibwe nze sijja kulimba abazadde baba wiyadi mu mikolo eya ddala nogamba bani kino taata akoze kyaki n'omuze balina omugamba akoze nze saagala kyokka nga bulijjo afukamira n'asaba mukama yamba batwale omwana wange tayi mwetuuse tukato omukisa guze yagulwana nateekako omusajja embeera bw'otaba na kino kati nabo bambi oluusi baba tebamanyi kubanze maama wange ayina oluusi ekigambo kye yayogera mu kukyala awo bwe baatubuuza mugenda kukola mutya naye agenda okwogera biki baagala famire y'omwami wange era yagala musiraamu famire ya tate yagala mulokole ne mbagamba tulina mwami ziwa ne mwami piza mwami ziwa musiraamu agenda kukola ku famire ya taata piza naye mulokole agenda kukola ku saidi ya eyewaka maama yennyini maama wange bulijjo akaaba n'agamba lwaki temufuna lumu balokole bombi ne mugamba sister kimanyi tekisoboka nga naawe bw'okyeyagaliza saidi eno baagala owaabwe neri baagala owaabwe nabo bwe baagala babeere nga bali comfortable nga balina abatoolera salaamu ate agitoola bulungi maama n'agamba sibitegedde nze ebyemikolo sibitegedde nenyinulira maama ng'agamba sibitegedde kwegamba nga ate ekirooto kyabadde asabirira kituuza teolaba ate yagala oteeka watu bange omusajja bwakunona ne bwabazze nga bwali ng'ate akyusizza kkala eŋŋamba madamu kiki so omuntu owuwa akwefuulira asobola okubeera famire yo nga tomusuubira nga bulijjo yakusabira n'akyuka but oyo era aba sitaani nga yakireese mwe mukyuse ndowooza kati singa nafuna obusungu n'aligambye ndaba be bafunamu mbadde mpeesa b'ekitiibwa kati kambireke be bamanyi okitegeera naye nze namanya kati wano sitaani naye alwana nange nja kulwana atandise okukola wagala kulaga amaanyi era meeting yakomaawo ne mbagamba ekomaawo kyenakola nga ntwalako maama wange ku nkoko nga tulya tuba tulyanga mugamba maama osobola okulinnya mu muzikiti ndeka meeting emaze okukyankalana biwedde oli mubuuzo basobola okugenda nze mututteko out ndeka sisobola ne mugamba okimanyi nti gwe omulokole okiganye emirundi 3 naye omusiraamu akigaana emirundi 10 n'agamba abasiraamu mbamanyi nemugamba kati lwaki oyagala aboogezi babeere balokole ng'ate boogerera ku mukolo guliko abasiraamu n'abalokole
maama n'agamba mwattu tekisoboka awo amagezi nigaba nga tegakomyewo ne mugamba kati olabye munnaye kyobadde okayanira tufune owaffe bw'anaagamba mukama yeebazibwe mugamba amiina n'owaabali abatolera essalaamu sitani no ajja mu mikolo n'ekintu ekibadde ng'ekirungi ekiri simple kwegamba omuntu kyayinza okulabirawo ate nayingira omuntu n'amukwata obwongo n'amulaga nti kimumulaga kyekikyamu naye nga mu byonna ekigendererwa zibankayana kulemesa kati gwe kyewakola ekirungi kugamba nti meeting ekome wano yakomaawo nze mu mikolo gyange sakkiriza lutalo lwonna kuba bakulemezaamu byandivuddemu ate byandibadde birala sakkiriza lutalo lwonna ng'era wensensinga nti wano waliwo oluyombo tukomaawo oba nenseka sakkiriza era nze naseka okuva ku ssaawa esooka ku mukolo paka kwesemba naye sijja balimba nti bannange nali awo nga bannaye buli kimu ekijja kinsanyusa naye I decided neŋŋamba buli muntu ali wananjagala n'abagidde ku sayidi y'omwami wange basanyufu bagamba tuzze kunona mukyala n'abali ku yange bagamba omwana waffe bamututte buli omu anjagala twali ku ssaawa y'omukolo nga tusimbula profesa n'agamba bannange nze mugole naye gwe mutwala sirina maanyi gwe maanyi gange alagala nange temundekerera bantu bange munyambe munkolere omukolo ate alina ensonyi bambi kati Becky okimanyi mbu yakaaba bannange kyokka nga nze sinnakaaba neŋŋamba kati mukwano kikyonkola banagamba ndi mukalubula kati Becky challenge ziweddeyo kuba njagala tuziyite mu kipayopayo kakati ekyo ekirala abagole tebabalima nti emikolo gyasanyu nnyo giri awo gyakaweweevu amazima gani nti gomesi emenya banaye gomesi ezitowa gomesi ebamu nga kilo 2 era bwensanga omugole anyiize nja kunyiigira tonyiiga kubanga ebintu by'obadde osabirira by'obadde oyagala naye biba bibaddewo nga tebiri bulungi nnyo be happy naye suubira gomesi eyina ozitowa gomesi ezitowa otaddeko enkondo oyina make-up tosobola kwetakula oyambadde jewelry kwegamba obeera awo nga butuufu buli ekiriwo tekigenda kuwa ssanyu but try to smile gwesanyuka kubanga buli muntu akutaddeko eriiso bwali omugole aba serebu n'okusinga omuyimbi agenze era nze kigamba nnyo abagole nti metro niwanabeera musanyufu oba basisters bo niwanabeera happy very happy naye nga gwe nojjanga oli munakuwavu omukolo oba oguse naye ate bali bonna ne bebanyiiga gwe nojjanga vibe eri waggulu bajagamba omukyala yakoze omukolo omugole asanyusa anyuma bannanga anyuma omukolo gunyuma buli wamutunulako ng'olaba asese bannanga ebinyuma ate nga tekigwa ku bakyala bokka bannanga ino ekintu kiri both sides n'abaami tubeera ku mikolo bannanga ng'omukyala olengera omukyala omulaba afaayo naye omwami ngalinga gwe bakasa omukolo abaami si basanyufu nnyo naye era omwami omusanyufu osobola omwawula omwami okusanyuka kw'omwami tekyetaagisa kukuba mazina kubuukabuuka naye facial expression wano eno omuntu omusanyufu kyokka aba akiraga tubeera ku mikolo omwami n'omulengera ngaomukyala naliko ku mukolo kankunyumize kano omukyala yali afulumayo bw'ati obuuza bakawole mugaaliyo Masaka omukyala ng'ajja bwati first round mu mulyango awo omwami yali muteesa omusajja yakulukusa amaziga negamuyitamu bwe nze natekana wansi omuzinda nesooka mpozi nentunulira omwami for like a minute nga ndi bwe naye nange abo mbalabye nnyo omwami yakulukusa amaziga nga takikiriza n'ateeka akatambala wansi n'atandika kukola bw'ati n'agasanguza bibatu bw'ati bambi ng'alaba essanyu nange mbakoleddeko abo we batyabaka baami basanyuka naye oluusi abakazi ffe tunyiiga ffe tusinga okunyiiga ennyo mood swings ezo n'otuuka ne bagamba nti ate keeki gundi agisudde n'owuuza gundi yataddewa earring zange nga toziraba n'onyiga n'ogenda ng'onyize no be happy ekiganye kiba kiganye ate ekikoze kiba kikoze kati nze nafuna obuzibu badde sibwogera n'omwami wange yaŋŋaana obwogera mu kwanjula namenyeka nnyo otya namenyeka nnyo gomesi nnyo gomesi zammenya naye nga ye yali beauty yazo because zaali za bbeeyi so na bleedinga mu kwanjula nnyo okumala wiiki ngeeza pazi wali lubuto nali lubuto omwana wange ono nalina 2 ebyaddala nalinamu abaana 2 obadde ogenda kuba naalongo
Professor wa Misa. Sokoleke. Professor badde zena mikiza. Bambi yali azena mikisa kyekituufu nayina abaana babiri mu lubuto. Naye pressure eyo zinakola kyeno bizito watambula ddeno dderi kuzunga. I lost my one baby. Katonda yansaasira nti tebali ba identical twins. Buli omu yali mu kisawo kye. Kati ono bwe era nze nali manyi olubuto luvuddemu after kwanjula era nga ngamba luvuddemu kati kamalirize lumu ngende. We natuuka mu sikaani badokita bankibira ne bagamba you had 2 babies. Omu avuddemu naye abadde mu kisawo kike but thank God ono omulala mwali mu kisawo kye ali okay abadde waggulu n'asurvivinga. Yakati byebyo ebizibu ebimu oluusi ebijjira mu mikolo abantu baba n'embuto akitegeeza bwe toyinza kuwa oba like kusemba muntu kukola mukolo nga badde ali lubuto. No, it's okay kubanga era abamuzisigalamu. Kiba kizibuzi. Naye point yange ebadde nti na bleeding ku macha pressure. Kakati nalize nnyize. Because obadde oli bleeding. Wali musanyufu wakuba pate. Omukono paka okugwa gye gwako masaawa eyo 2-3 nga Becky okyali musanyufu. Nazina amapiano buli kimu. Nali badde ngamba bleeding era nfudde. Already nali nkimanyi ndi lubuto. Era omukyala wo bleeding nga oli lubuto omanye yo miscarriage. So namanyirawo miscarriage. Nempulira ennaku kubanga omwami wange yali already amaze oyingira mu mood. Ye teyagala nzaale mangu. Naye kituufu olubuto we lwajja n'asanyuka. Kati ng'amaze oyingira mu mudu yaki era namukubira essimu ne mugamba munange we've lost the baby. Nangamba what? Ne mugamba ya ne mugamba bleeding ate they are clothes obviously mwana avuddemu. Nagamba mukama lwaki? Nangamba naye tusanyuke. Katonda ayina ensonga alituwa omulala era ffenna twali happy. Mwakuba pate. Kakati mayi mugole toyina nsonga ekunyiza. Kubanga nange we yali esembayo nalikabye naligambye tufulume emirundi 2 gyokka naligambye bintamye naye saagambako wadde nti enkondo baginzijemu saagambako wadde kandekeraawo nazina okuva ojjukira abayimbi abaliwo. Abayimbi bali bangi. Abayimbi bakooya abayimbi tukooya. Bakubanga oba babiri buli session nga. Twasookana muyimbi ki? Eyakuleeta. Eyanyingiza yali Spice. Yali Spice da. Yali Rema. Arema yali gwagwakubiri. Abayimbi twalina bangi. Twasookana Stabwa Natoro. Stabwa yatuyingiza. Stabwa yes kubanga najjirako Siddogo Catherine. Watuka ne bakyusa. Najja. Stabwa bwe yavaawo Spice najja. Spice bwe yavaawo Bugembe najja. Bugembe bwe yavaawo Sasha Brighton najja. Kwegamba balinga abayimbi bayitirivu. Naye mbutuufu nga owulira enkondo ekutta Gomesi ekutta naye nga neewuliranga ninga alina kataapu yakasumulukuka. Neewulira. Ninga tubirowooza nako wadde. Neŋŋamba tewali kigenda kunzijja ku ssanyu as long as nzisa. Bwe mba nga nkyassa kansanyuke bwe nadda ewaka nja kunyiga ebiwundu era nasanyuka from day one kubanga kibaawo mulundi gumu era nze tosaatula mu vidiyo yange ey'omukolo n'osanga nga ndi bwendi. Nze twana kukyogerako saakulako mbeera yonna eraga nnaku wallahi kijja kulimba omukolo gwali gwatandika paka kuggwa wali musanyufu. Nali musanyufu ate nga neddala olikola kuba nzijukira wano bagambira nti omwami sooka omuyiteyo amannya nga musanva opiza awo yakugambira awo nosooka okola ekyeya nga omuntu akulaba obulabi tayinza kukkiriza nti olina nekitali kituufu. Naye mbutuufu nayita mbugubi so kati abagole si byangu tebiba byangu negolabanga aseka lusi tebiba byangu naye kyesalewo mu mutima ogambe guno omukisa gwange guzze lumu kansanyuke ate bw'osanyuka n'abantu basanyuka naye bw'onyiiga n'abantu banyiiga. Kale ndowooza challenge ziweddeyo. Kati Becky tudde ku birungi nga tuwumbawumba. Ebirungi. Omanyi tukkiriza bingi byofunye okuva lwe wasalawo n'ogamba kati ono ye mwami gwenda z'ensi. Bingi. Kati ono ye taata w'obulamu bwange ye taata w'abaana bange ye buli kimu ekyange. Bitwagala okumanya kuba abantu abasinga abali eyo abasinga balowooza obufumbo geyeena era nga yagamba nti omuntu w'ofumbirwa teri kalungi konna kugenda kulaba mu bufumbo. Betwagala obasiigire
buli ali abadde aweddemu essuubi ate amanye nti obufumbo ate eno kuba kweyagala bweyagazi. Obufumbo bulungi bannange sijja na kulimba bantu. Nze kati okuva we nafuna omwami wange omukisa gwe nasooka okufuna okuva ku proposal gwa mirimu. Emirimu gyeyongera. Bannange nno abagole tebaagala muntu atabafaana. Mwami ziwagira okole emikolo. Essaawa yonna. Abagole beeraliikirira nnyo omuntu atali mu relationship. Era nze wali we nakaabiranga kale bantu bampanga emirimu naye ngera owulira gukuwa bambi ku lw'abaana kati daba bwe nnyimba yansakata emiggo n'engoye kakati muyimbi kigogendo deeta ddala nga ye bakamusakata emiggo tayinza n'obbaawo obutwa ku mukolo kati nga bagole bankubira Becky munene alikwadde omulimo naye story ye enkwasiza nnyo ennaku ey'okusakata emiggo kankulinda osooka owone oza nakola eno onyiga biwundu ate nawe sente baganya okuwa sente webale nnyo naye kasita bantekako akaweta ka proposal bwe paba ne bamanya nti bannange sikolangako obulamu bwange bwonna nga bwenkoze nga kuva ntandika relationship. Buli mugole akubira essimu agamba ne Becky munnange ndi musanyufu ku lulwo nange nno bakamproposing omukolo gwe ngwa wiiki ejja emikisa gyeyongera bweyongezi nnyo n'ekirala engeri gye nayitako mweri embeera emabega nagenda okufuna success eno okuyingira mu bufumbo abantu bangi abansanyukirako abayitako mu mbeera eyo oluusi bo ne bagyekuumiramu oba ne batamovinga era nze nfunye amasimu mangi oli nga agamba Becky njagala kuterako $5,000 kuwa buwi naye nga agamba nze nange nali bwenti nenkuza abaana bange mu nnaku biki naye nasanyuka nnyo ng'ogenze ku siteepu endala oluusi tugaana naye gwe kasita wagenda nensanyuka nfunye emikwano mingi egy'abakyala abayitako we nayita mu bufunze nfunye ebirungi bingi mu mbeera eno yonna omwami wange ampeesa ekitiibwa naye gomanyi bwe kinyuma okweyanjula nga mukyala ali n'ekirala obufumbo bunyuma bannange ng'olina omusajja waawo nga ddala buli wootuuka bwoti ng'atuddewo omuyaga guyita abaana bafukamira seeta nno mami abanno bano buli kintu kyakyuka omwami wange waba ayogera kakati ne madamu abadde agira bannange ebitiibwa biri nnya n'emboozi zakyuka kimu bibiri ng'ateekawo madamu kimu bibiri nga mukyala wange kimu bibiri maama w'abaana kwegamba there is oyina engeri enjawulo gy'owuliramu ng'oweebwa ekitiibwa ng'oggumidde ng'oyagalwa n'omusajja yonna gy'ayita bange tasaayita wantu tasaa kutuula wano ne mutamubuuza omukyala ali atya taliiwo buli wamu buli waayita omukyala ali atya nange omwami ali atya omwami kale banne ekituyambana nnyo okwekuumira awamu kubanga abantu bakimanyi muli wamu abantu bakimanyi laavu enyuma obufumbo bunyuma Katonda waba abukuwadde nga bulimu omukisa nze gwolaba nina ekyejo kye nali simanyi nti nina nze nali manyi ndi w'amaanyi nesebo kati saa kutama kulonda kintu era omwami wange waba omugamba munnange nnyambaako nakutama n'alonda ani gwogenda otuma nga teyakuwasa nze ndeka ku bufumbo kwe siva omanyi n'okukolamu ku kyejo nobako kyosobola ng'ogenderedde bulungi nnyo kati juzi essimu yagwa essimu yange yagwa wansi akimanyi sikutama sironda era bwe yagirenge naga ki ekigudde nti simu n'agijjayo kati juzi angulira enkoko bwe yagwa n'enjijjayo nanga asooka oleke bulijjo osobola okutama essimu bwegwa tokutama enkoko bwegwa ogirawo ne mugamba amaanyi gangwiridde nange sitegedde obufumbo bunyuma ng'okimanyi olina omuntu gw'ogenda okkaabira ddala akulabe ng'omwana ne museka ne munyumya ku kino ate ekisinga onnyuma ku bufumbo kugeya ekyo nali sikimanyi naffe ono mutuyisaamu eggaali mukuluzi wagwe kyoba omanya twabageyageyadda anti buli kaseera mulina okubaawo n'emboozi etambula kyekitambuza obufumbo ekisooka
mubeera mwenna obulamu mubumala mwenna oyagala toyagala kwegamba weerabira n'okwerabira nti wanyiize nenjogera egamba nti abafumbo bageyiweeva bannaye kankubulire mugeya buli ekiyisewo newe mulaba bulabi muntu ayita ku kkubo kati tumanyi ffe okulaba oba omukazi oba omuntu n'ayitawo ng'ayambadde akampi ne mugamba laba figa naga nawe oba obusambize binyuma bunyumi tunyumirwa tuli free bannanga obufumbo bunyuma just tusabe busabi katonda atuwa abantu abatuufu waliwo abatabunyumirwa kituufu ng'omuntu yakyuka oba omuntu nga mubi naye katonda waaba akuwadde omulungi mazima bunyuma oyise emikono mu maaso kubanga bo bunyuma n'okubeerawo ng'omanyi nti ogenda kukaddiwa n'omuntu oyo kati ate ffe bamaama abaana baffe bano toyina ngeri gy'ogenda kunkakasamu nti ojja bakuza nga tewali taata okimanyi nti single mother ebiseera ebisinga azaala single mother badde okimanyi abaana abakuziddwa bamaama bokka ku 80% aba yakoowa abasajja ng'agamba nze njagala kuzaala buzaazi naye abeere mu bulamu bwe nga ye naye nga yalaba tocha maama gye yayitamu amaziga era nga tomunenya okitegeera naye bwe muba ababiri wano abaana bano ne mubakwasaganya n'abaana bano gye bagenda okulaga mwana taata waffe yakolanga bw'ati maama waffe yakolanga bw'ati bakolanga bati ebintu ebyo bibaddira mu mitwe ne baba nga babitambuliramu so obufumbo bulungi both for kids and for the married ate ensi yaffe n'okusigala mu maaso nga buli kimu kyatambulira ddala bulungi abantu balina okuba abafumbo abantu balina obufumbo bulungi bannange tolina nabo nkakasa nti obufumbo si bulungi kati Becky nga tuwumbawumba ndowooza challenges oba ebirungi tubimaze nabyo njagala omugole ali asuubira okukola omukolo atakolanga ku mukolo gwenzo sibirira entanda ng'omugamba gwe wenna nga tokolanga ku mukolo bw'oba ogupulaninga ekyamazima kino kyesonyiwe kino wuliriza kino kireke because abantu bangi bafunye obuzibu emikolo naye nga alese obuzibu abadde friend we ali close oba kino bwekiti so jala tubasibirire ku ntanda kuba kati nga gwe ebintu obibaddemu era okyabirimu buyo ogamba nze sina nagendaga ogamba omwami wange kabandi ku ndongo sina gyenkola ki njagala obasibirire entanda oyo ena planning okukola eki oba okuyingira kino kyolimu naye yakikoowa njagala omuzeemu essuubi kakati amazima tewali twakuzibwa mu maka ga njawulo tewali muntu ali perfect newaba mukwano gwo era alina kyagenda okukola ogambe ye gundi akinkoze naye jjukira nnyo ebirungi nga tonnaba kulaba bibi kubanga naawe toli perfect kakati mu bufumbo omugole asuubira okukola omukolo omwami tomuteekako nnyo maanyi kagenda okumpasa nayagala kunsibira wamu ayinza okuba akwagala ate n'ekirala relationship yonna empisa y'omukyala ekyusa nnyo omwami we asobola okuba nga musirise naye buli w'omuvuma n'agamba naye nalowooza sisobola kuvuma kati nange kamuvume buli w'omukuba sisobola kukuba nange kamukube kale bw'oba oyagala emirembe mu bufumbo giteekewo toteekako nnyo maanyi obufumbo obuteekako amaanyi ofa puleesha bannanga ofa kubanga tetuli perfect ate era bw'obuyingira waliwo tayimu y'okwakirira daavu nkwagala nnyo ne wabaawo tayimu ng'omuliro gusse ogusaze tuli mu bufumbo kubanga oli mukwano gwange kubanga tulina obbubamu kubanga nga tewakyali nti gundi namwagalako kino omuntu otuuka byomwagalako nebiggwayo bannaye kubanga ffenna bwe tuba nga twakayingira relationship obulungi bw'olaga mukwano buba bulala omusajja omuwuliriza ogonda omuweekera ki naye bituuka n'ogamba kati ng'ekibagatta friendship nakubeera wamu nabuteeteekako maanyi toteekako nnyo maanyi kubanga ensi edduka yinza oteekako amaanyi n'ofiirwa omuntu omulungi nga gwe waliyo omulungi naye nga taliiyo nga yoyo abadde owuwo kakati ddi abagole abantu temubateekako maanyi ate n'okwesiga abantu si kirungi okwesiga nnyo ffe bayibuli yetugamba akolimiddwa yeesiga omwana w'omuntu buli we weesiga omuntu 100% obeera disappointed ne bw'aba muganda wo kale ne bw'aba maama wo kati omuntu musuubire nti kino kyonna kisobola obbaawo naye gwe osigale ku ggoolyo oba kibaddewo nze ngenda kuplayinga rooli yange nga nze
tetwesiga nnyo bantu bagamba buli kimu mu kaseera k'emikolo. Amazima sitaani gyali, ago ge mazima sitaani gyali, wadde nga Katonda amusinga amaanyi. Naye kati bw'oba omanyi nti tomanyi kusaba nnyo kukuba viivi, togamba buli kimu nti kati omwami ate yakoze bw'ati, ate kati tugenda kola ki. Emikolo gifiira ddala, enkuba etonnya mu mikolo ne bifiira ddala. Abantu bafa mu mikolo banenga bya ddala nga gyebiri. Kuuma ekyama kyo, kola ky'olina okukola, ate abantu bonna balaga essanyu, tobaako golaga mbeera. Don't confront people ku mikolo. People are bad. Waliwo omugole waffe gwe twakolera, Mukama nsaasiro kyogerako. Omugole senga bamugaana oleeta enkoko, oluwombo lw'omuko. Senga n'alemerako n'aleeta oluwombo. Kati omwami n'asumulula oluwombo ng'alabamu by'atategeera. Ne babuuza ate bino biki? Okitegeera. Omuwala abuuza nti ani yaleese oluwombo, nti ate senga, nti senga tetwakugaana. Akubye senga. Ku mukolo kwennyini okwo. Nakugaana oleeta oluwombo n'amukuba. Ffe twava ku mukolo tugenda okudda nga batugamba nti agwe muva okukola badde waka bafudde. Akabenje ne kabakuba, omwami yaddayo na mukyala we ne bafa. Naye nga senga yavaawo agamba onkubye kale labe we bunaakeerera. Omugole yakuba senga. Lwaki okusimbula okuddayo bonna tebasimatuka. So eyo yensi, abantu babi ebyaddala. Ate abaffe abantu bafuna obujja bwa buntu, kubanga naawe omukyalo omwami gw'oyagala ennyo obumufunako. Lwaki omwami wange kino, lwaki kati gwe olowooza lwaki omulala atabukufuniko. So tokonfrontinga muntu olw'okuba gw'omanyi oyina amaanyi. Nze nja mugambako, nze bammanyi ndi mulala. Bakumanyi naye waliwo abakusinga. Kati bw'oba omanyi oli mu kaseera ak'emikolo, try to keep calm. Naye bagamba nti gundi egyo twamusanze agamba ekikolo singa kiyiikamu enkuba, bw'omulaba beera wansi bimala okuggwa, kubanga omuntu okutta blink of an eye. Ate mu yo process abantu bajjayo nnyo enjala. Abantu banyiiga nnyo. Kiriza baking osiibula nga tuwumbawumba. Waayo obugambo busembayo nkamu 2-3 then nsiibule program tugiwunzikire wano. Bannange baswiti bange abakyala, nsabira buli mukyala naddala eyaliko nga nze eyazaalako Katonda akuwa obufumbo obulungi, ate akuwa omusajja omulungi. Naye omusajja omulungi ojja mufuna nga naawe oli mulungi. Ebyo byemukeera ku makya ne mugamba njagala omusajja nga bino jjo nga biki. Katonda asomukuwa, naye bw'oba toyina mpisa era agenda. Omusajja tamanyi bwakabiibyo. Ekyamazima kiri nti omukazi ne bw'oba munene nga wawagguuka, tusigala tuli wansi w'abasajja. Ne bw'oba ne ssente ezitya. Ate omusajja ayagala ekintu ekyo kiti kyokka. Togamba nti nze ebbali mmuwa ekitiibwa ewaka ne muvuma, nedda. Ate nga ojjasanga oli agamba ate kitizeemu ebbali kitiibwa kyompeera ebbali kireke. Ate omusajja ekyo kimuluma nnyo. Lwaki ebbali ompa ekitiibwa ewaka n'otakimpa oba mutokyaringa? Kimuwa ewaka n'ebbali. Kusinga okweyisaako mu bantu. Bannanga abantu baseka. Omala otunyumiza nti nze lino gusajja gwazze ne gunkola bwe gutira guti ne tugamba laba nno. Okimanyi nti ono ali kino ne tugeya bugeya. Kakati mukwano, whether you talk, whether you don't, gw'oswala oba gw'ofuna ekitiibwa. Ate omusajja wo kyekitiibwa kyo. Tebajja kuwa kitiibwa nga tokiwa musajja wo ne bw'oba mugagga. Era bakuwewula bati omusajja bamuwa ekitiibwa ebweru n'ewaka, n'abaana ne bakiraba nti maama bw'aba abuuza taata afukamirako. Awataata ekyokunywa oba ekyokulya weebale nnyo. We baba boogera tewaba mboozi ya kwevuma. Ne mu kisenge eri n'okimuwa, si kutuuka mu kisenge n'ovuma kaninzo era biki ebbali oba waakamala omuvuma WhatsApp nejja nga bakubuuza how is your husband? Wali daddy? Bannanga nfaako, bannanga ndabirira. Naye nga nova muyisaamu gaali. Tekikola bwe kityo. Nkwegayiridde mubawe ekitiibwa. Omwami ayagala kimu kitiibwa, gwe ebirala bimulekere. Ne bw'aba mubi ati abandi bajja kubuuza Becky yalogera wakumbe. Era balowooza omusajja yadduka lwa sente. Are you okay?
no one does that abaana bangi balina sente ate ku mulembe guno abaana abato balina nnyo sente abawala abo ba 2023 balina sente abaana baba ne biliyoni ku sente omusajja agenda wali kitiibwa na mirembe sajja bagala mirembe bw'otamuwa mirembe buli kaseera n'oyomba buli kaseera n'okola ki ajja kunoonya agimu nga kinnamagwatala kirabika bubi ne bagale kibeki kifumba kitya atandike egamba oba n'omusajja waawo omukyalo oyo yamwagalako ki bulungi tubiwulira bibaayo nnyo mu bantu oba yamwagalako ki mirembe omuwa emirembe ate teri kintu kikyusanga mirembe omusajja ne bw'aba mubi atya buli w'omuwa emirembe atereera yekka mpolampola agamba naye omukyalo ono naye muntu naŋŋumiikiriza ku kino na kino akyuka ate n'akulaga okwagala n'onyumirwa so that's marriage. Ekyamazima nze wenyini nnyini awo nze nno nina enjogera egamba eyeeyambudde kankatereze bulungi nze nina enjogera egamba ayambala tasinga yeeyambudde oba okategedde ayambala tasinga yeeyambudde ako nno bajjajjaffe oba nazzikuno bakakozesanga nti tukkiriza nti mu lutabaalo katukaleetere mu mbeera y'abajjajjaffe abaali abatabaazi abalwanyi nti gwe bwewagendanga ku fulonti okulwana katugeze mugenzi abantu 30 mubadde mu lutabaalo bajjajjaffe baali balwanyi okimanyi bulungi bakozesanga mu mafumu bwe bagendanga mu kulwana abagendanga 45 baddanga abantu nga 14 kati bano abakomyewo bajjangamu engoyi n'omusanga awo ng'atudde gwate eyeteekateeka okuddayo okulumba luto ey'okubiri ono abadde yavaayo aba alina experience nene ku kikyogendako awo nenjogera egamba nti eyeeyambudde ono yavaayo edda gwe gy'olaga gwayambala ogende asinga gwakola ki tukize mu mbeera yaffe ey'obufumbo bano abakoze emikolo bwe giti bwe tubaleeta ffe tukkiriza nti bo ekubanga lubadde lutabaalo bo beeyambudde dda gye mulaga bamanyiyo okusinga ate mwe mwambala wamba zikola ki kale nno mu bigambo bye tuwuliriza eva mu bakyala nga bano abaami nga bano abavudde ne bakola emikolo bwe giti please don't take them for granted kuba bigenda tuyamba ate naffe okuyita mu mikolo gino nga tuli bulungi because at the end of the day tukirize tugaana emikolo it's a part of our lives jaffe tetugenda kera kumakya tuve ku buwangwa bwaffe tuve ku nnono yaffe nti tetugenda tulekeddeawo okukola emikolo gy'okwanjula wabula tulina kumanya tubaddewo tutya mu society erimu abantu abalungi erimu abantu ababi ate nga bonna tunyumya nabo tuseka nabo tuliira wamu kuba akyamazima emikolo tetugenda kugivaako because neibawo yakoze eki tulina kuyiga tugikoze tutya kuba lyessanyu tujja kusigala tusanyuka kitwale mu mbeera yaffe ya bulijjo tusiba tubeera ku makubo n'owulya takisi nti yafunye accident takisi neggwawo neeyisa nawo yonna naye bagizza mu galagi ne bagikubakuba epano bitibwa bagikoze bwedda kukuba enkeera nemugirwanira ate kutuuse oli ne bagamba nti katuze beki ogenda mukuba okuzika bagambye ogenda okuzika yafudde accident kuba lyokozesa lyoyitamu lyennyini naye lwaki togamba sijja kukola ki so kati emboozi zino tuzinyumya si kuba malamu maanyi wabula kubateekateeka kuba nti ono waba alina challenges zasanze ate wavayo nagamba nti munange nze nakola bwenti oba nafunamu okusomozebwa bwe kuti wate ofunamu ekyokuyigamu nogamba wano bwe yakola bwati nze ajja kukola bwenti mbere nga nkoze eki naye nga tubaagala nnyo mwebali kwagala kyoze ni Beki banange omukyalo ono ayimba emikolo nze emikolo gyendiko ne Beki vibe ebeera waggulu era bannange batuwa emikolo abawa Beki emikolo mwebale mwaba tufudde kituli sijja kugamba nti ffe tuli b'amaanyi mwe mutaali naffe tuyinza kubaawo era nze omugole wange tasobya ne bwe ntuuka nantunulira bubi mugamba naawe seka kubanga ye mukamaawo bannange we mutali ffe tubaawo tubeebaza mwebale kutuwa mirimu mwebale kutwagala ffe twewaayo okubaweereza era ne puroguramu bwe ziti twazitaddewo okulongoosa ate mulimu gwaffe tulabe nga ate kuba bangi badde bagwamu essuubi nga gamba sijja kukola mukolo zagole mbalabye bangi ng'emikolo bagyewala naye ate tufuna puroguramu zibwe ziti tufuna abantu ng'ono omukyala wavunaanyizibwa mukyala muyimbi tumumanyi ffenna gwava tunakubulira ebintu byayitamu nzikiriza omu oba babiri oba basatu abatulaba ofuna ekyokuyiga abadde alinamu endowooza embi ate n'olongoosamuko naye nga musubscribinge ku YouTube programs zibwe ziti zikyajja tukyakyaza abantu abalala bangi batuwe ku ndowooza ez'enjawulo ka session ako okukyaza abasajja n'abasajja tubakyaza mwami wange ayagala kujja
ayagala kujja batottolere kati wulira sebo professor kankusaba embutongole nga n'ensi yonna ewulira omukyala ngambye oyagala kujja nnyo professor tukwaniriza okay. kuba ekyamazima eno programu si yabakyala bokka n'abaami gye bali kuba kuba emikolo nabo bafuna okusomozebwa mu nteekateeka zaabwe nabo bantu naye nga we love you so much. Thank you for watching. Banange mwebale nnyo for everything. Mwebale kwagala Becky, mwebale kwagala omwogezeziwa, mwebale kwagala Fire Vibes. Naye nga sijja kwerabira kubagamba nti programu eno tugikola naye nga eri abaami babiri ababeera ku kamera. Tulinayo Pro Mosh Edit ne Karimix the Vibe Master. Ekifaananyi kino kyolengera ekirungi. Naye banne omukolo nga Karimu si katumwawo. Omwana ayina smile eri effortless. Karimu aseka ekitakakiddwa n'asmilinga bw'ati naye nga okiraba si kikake naye Karimu tokowookowa Karimu takoowa nze kankubuulire omukolo nga tekuliko Karimu as akatumwa bannaye abagole bange bambi temusuwa vibe ya mwana naye nga nze kyamazima nze nsiba ngamba abantu nti fano ku Fire Vibes bw'ojjawo n'oyingira mu ofiisi yaffe ne twogerako bye tukkaanyiza bingi by'ofuna nnyo. Tuyina packages nyingi ezammwe abagole nga twaziteekerawo mmwe sijja kuzasanguza wabula gamanya kintu kimu ti Fire Vibes event eyo kampani ate yeekwata mikolo for photography videography Fire Vibes werebuza Becky wuno bankube ebifaananyi mu kukyala mu second bbiri nga bifuluma ne mu wedding ate nga bifulumirawo awo aba yakakuba bw'ati ogenda okwekyusa katukuteereko ku bifaananyi eyo ye Fire Vibes event for photography videography ate nga mwana oyo bannaye ku seti kwennyini nnyini edit kwatambulira omukolo gugenda okuggwa ng'olina kopi zo ziri awo ate n'omwana apa agambye naye bambi ogere simanyi vidiyo naye agatandika kuzikola nga tuzikuweera ku site awo Fire Vibes events mugenda kwanguya emikolo bannaye tetwagala abagole baffe kuba ku stress yonna era buli lukya tuyiya akapya okulaba nga tulongooseza ddala guno omulimu naye nga tubagala nnyo Becky oli mukyala alinamu kudda njagala programu eno giwunzige nsiddamu kwogera ngikuteeredde bakola ebyoyagala byonna abasebo ne bannyabo mwebale nnyo ekisooka okwagala omukuluziwa omwogeziziwa we connected banne simanyi nakumanya era ali mukuluziwa sije yabadde aŋŋamba nti agenda kugamba Becky wamukoze otya nze sikeera naye nakedde 11 make up genzo tukasawe sijje ninze mulinde sebo okunkolako nankolako ne tukwata video nga 10 nga bwe ngamba kaninde ziwerewere sawa nya kitundu ndyokenzi akyamazima wangamba sawa 5 zikusanga wano nga manyo olimba nyazi nsanze obunyenda kikana mu mwenda anange kubanga naawe otwagadde bambi obadde wa Luganda era bannange abantu abali eyo abagole baffe abalungi omwogeziziwa bambi temumuleka mabega kubanga vibe omukolo gwammwe omuntu ne bwafirwa video mumuwa backup ne waba teyazze nti yabapangisiza nga bagenda kwata video omukolo gwammwe gubaako vibe omukolo nze simanyi banne buli mugole yenna teyalirese mwamiziwo ku mukolo ffe tuliwo munnange ku lwa Allah byonna tugamba bugambi nti byonna Allah yatuwa ekisa omulimo munene banne mwebale tubeererawo n'abagole baffe mwebale tuwa mirimu tubaagala nnyo akasembayo akatalekeka ate ngera ke kasooka mu mutima gwange omwami wange omulungi mwami Ssekajja eyanzija ku lujja n'abaana bange jju taata weebale nkwagala nnyo ne bw'olisobya ndyetonda ku lulwo amiina nga bagamba mwami Ssekajja yakoze kibi nnyo ne bamukwata nga bba ndiga bannange yabadde asumagedde mu musonyiwe n'agamba nti newe balingamba nti oli mubbi maama nibaddamu nti mukiveeko kibebi ekyana kyattu kibadde kiwonya nze maluma omwami wange newe bali mukwata kale nomwamizi wakankubuulire newe mulikwata omwami wange kyekisembayo ekyandibadde ekibi katugeze nti oyogere ekyomukazi ayi tekisoboka nkulaba kikujjira mutwe ne bwogamba ekibi ekisembayo nti bannange mwami Ssekajja kino sikirabanga okimanyi nti bamukutte akola bw'ati nja kuvaayo bulungi mbagambe baddiya mutusonyiwe munsonyiwe ku lw'omwami wange teyagenderedde
ate nga nkimiininga mu mutima mwami wange yamproposinga n'akyala ewaffe n'akola okwanjula n'akola embaga n'atuukiriza ebirooto byonna byonna buli kye nalimbulayo yakituukiriza. Olwaleero mbeera ngamba ne bwenfa nja kufa n'akamwenyumwenyu. I love you baby. Amina. Mwah.